This is the best that is here. Byebigambo nno munnanga ate ebibadde bitambula ku social media. Bobi Wine ekifo kyasuzeemu muganda wange kitawaanyiza munnanga ate abantu ku media. Omanyi okusulanga omuzimbi, okusulanga oba batya bannange simanyi wensobola kukinnyonnyola. Naye nga munnange byewunyiikiriza nnyo eri bannansi naddala abagoberera munnanga ate omukulu munnanga ate Bobi Wine bye ngenda okubeera nga nkutuusaako bannange ekitundu kyabaddemu. Maaso awo kw'ossa ate King Saha nabyo ngenda kubeera nga njija nabyo maaso awo, kw'ossa n'omuyimbi munnanga ate Paalaso maaso awo ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi kansuka munnanga ate nkutegeeze. Kaakati nno Bobi Wine yeewunyikiriza munnanga ate eri bannansi esayidi eno. Omanyi gye bayita okubeera nga olina amatiribona munnanga ate wabula nga leero ekifo ky'osuzeemu nga muganda wange nga kyewunyikiriza oba oli awo munnange. Actually eno y'embeera eri munnanga ate wali mu Madi Okolo. Are you sure the key is one of them? Wow. A moment, let me first check this. Officer, that's the best that is here. This is my deal. Okay. Okay. Check team. This is the best that is here. So we're sleeping in the next room. This next Don't room. expect anything different. No. My point is, kubanga tetuka guru to make sure one of us is the one sleeping. Yeah. So neno mujibooking, then endako done. Let us book all the rooms. Can't you shift him to another room? You don't have This one and this one. Yes. We shall explain. Don't mind. Sure. So where is the key of that one? Yes, he went with the key. Yeah. Let's take over this room and that this room, one. and I'm okay sleeping here. Okay. Okay, Dan Magic, get yourself, maybe get one here and Robert here and everybody. All right. Let us take over. Disitulikiti eno esangibwa munnanga ate wali mu West Nile. Bobi Wine gye yasuze okubeera nga atalaga munnanga ate mu kampeyini ze. Seejusa Dubai naye nga mwalabe Mr. President wagye yasuze ng'agenze pakuwaki Madi Okolo ddala zezo guest house ze bayina ezisingayo presidential candidate mwasobola okusula ekiro. Mwalabye emmere gye yalidde oba nayo temwagirabye. Mwalabye we yasuze mazima ddala. Mwalabye Karumu mwe yasuze. Biki bye yeebise. Emmadi Okolo zezo guest house ezisingayo presidential candidate zasobola okubeeramu. Kyewuunyisa wempulira omuntu ng'ajejemba ng'agamba mbu ali ku bibye alimba azanya politics mba mpulira njagala kubaka wazise ku mutwe mu menyu mwasa omutwe. Omusajja alina mansion, omusajja ayina eryato sinalimu, ayina emmotoka ez'akabi n'asula eyo gwe nojjanga era owakana mbu ali mu muzannyo. Zezo guest house webagamba nti batufuze bubi ng'era owakana tufugiddwa bubi. District namba ng'eyina guest house eziriyo zeezo esobola okwakomodatinga presidential candidate. Kyewuunyisa naye ate nga kyaddala. Oba okitegeere? Kyewuunyisa naye ate nga kyaddala. Yoyo presidential candidate Bobi Wine People's President gye yasuze ne ttiimu ye. Kati kuba owakana kinga ze nagamba nti banne twetaaga okukyusa eggwanga.
labanga gulawo butufu nga zirudde osulwamu ebisunzu yabegezezaamu emirundi nga 30 nga byonna tebigulawo okumanya nga zabadde zirudde osulwamu tekuli dinisa tekuli bumooli ku lumu mwe yasuze ne Uganda ng'ogamba Sejjusa todda mu byabufuzi Sejjusa ebyobufuzi byesonyiwe nga mbirimu ate nnyo bino ebintu byongera okuwasiza ddala ennaku era naawe atategeera wenkuwulira ng'ogamba ali ku bibye mpulira ddala omuntu atalina yadde ettonde ly'otugezi kyewuunyisa yeeyo pulezidenti waffe gye yasuze yemmere gye yalidde eyo n'ekyoto ekyagifumbe wakirabye ezo vidiyo zitambudde nnyo yeeyo pulezidenti gye yasuze kikwasa ennaku mwana omukulu munnanga ate Bobi Wine. So akatambi kano katuledinze nnyo by the way munnanga ate okwetoloola ne keewuunyikiriza munnange eri abantu eside eyo. So yeyembera munnange ebaddewo ku mukulu munnanga ate Bobi Wine teyibadde birungi oba oliawo munnange newabadde nti nno embeera munnange ebeerayo eside. So eno yo eyitiridde munnanga ate okubeera nga yeewuunyikiriza ate munnanga ate abagoberezi b'omukulu munnanga ate Bobi Wine. Sigenda kubeera nga ndwawo wabula kankongereyo ku wali ekivulu munnanga ate kya King Saha wabula mu rehearsals ezasembyeyo Palaso yalabiddwako munnange ng'avaayo nga boogezako okulaba akatambi ako abadde munnange mu kulya wali obuntu obuzaamu munnanga ate omusaayi. Actually mbwerabidde n'erinnya nno omulabye yamani ati asinga okuyiya yavimba eggwanga balina kima oli obuki obwo wankopya ati bwobuleeta eddoboozi oli abasajja beeri bagambe nabo babuyiga obukozesa Palaso bw'atyo nkugambye nti abadde ava munnanga ate mu rehearsals ezasembyeyo eza King Saha wabula nga ngenza okukola vidiyo eno nga King Saha yakamala okuva munnanga ate mu press conference. King Saha abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso mu nnaku zino ezisigaddeyo entono ennyo abantu abamu bakyagenda mu maaso okugula tiketi. Bibadde bitya wali mu akatambi kaako tunoolera era nga tugenda kubeera naye mu Cricket Oval 21st November this Friday. Tiketi ezo ziba 8 8 ne bajja ne balya ne banywa ekyanga webalenyo baidamaniga omuyimbi munnanga ate King Saha. So ekivulu kye kikyamuwuuba eside eyo kigenda kubeerawo nga 21 by the way mu kaseera kenkoledde mu vidiyo eno naye nno byebyo munnange bwenti bwenkoze ku updates zino kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna munnanga ate obitrekere tujja kubeera nga tukuwa update.